bagamba nti okalyadda kaddadda Professor Gilbert Bukenya mumumanyi bulungi nnyo mahogani kati gwe yayagalira omukazi ng'ogyeko kumumwagalira naye n'amusigula ate n'amusasulamu n'essente kwata oyagala mmeka munnange avuddeyo alulojja waliwo okwekalakasa okugenda mu maaso okw'abapiraawo abapyeruyu wabo munnange nabo baweera nkolokoti ku kitebe kyabwe wali ennaggulu byonna tugenda kuba tubiraba oba oli awo n'ebivuddemu KCCA ebyayo si birungi yadde n'akamu kubanga executive director omupya alabika muganda wange ajjeyo enjala naddala ku bakozi ab'empewo nawangwa mubumanyi bulungi nnyo vice chancellor wali emakerere naye yekyayi kwegamba embeera nawangwa wali emakerere nga vice chancellor yekyanze nawangwa nga vice chancellor wali emakerere yekyayi olw'okumukyomera buli kaseera tewasoma empapula azigyeyo n'aziyiwaawo kale mukwate biibyo oba saasoma tutandikirewa muganda wange kubanga emboozi nnyingi nnyo ate zonna zookya aba Timo Property Consultants bano munnange basaale nnyo ku by'ettaka bakola surveying bakola kye bayita title processing bakola kye bayita okuzimba amayumba bakola ku kye bayita okulongoosa amayumba oyagala ku renovating ate era bano bagula wamu n'okutunda ettaka ery'ebyapa lye basinga okubeera nga baagala bano bakola kye bayita plumbing bakola ku by'amazzi oyagala kuteeka amazzi mu nnyumba byonna babikola bano era n'ebyokusiiga langi emirimu ng'okusiiga langi osobola munnange okubeera ng'obakubirako land grading boundary opening byonna abadiringa mu ttaka babeera babitegeera bwe kasitambikoonako kale bakubirako ku simu zaabwe ziri awo Timo Property Consultants Limited ate era osobola ogenda ku TikTok n'obasanga ku kibanja kyabwe oba Facebook yonna n'oyongera okutegeera akawonvu n'akagga ku busobozi bwabwe munnange eyo nga tuvuddeyo lukyanjo kyalunjo kyera ddala tutandikirewa luza twanditandikidde ku bagenda okwekalakaasa oba batandise nadda simanyi wetwogerera essaawa eno kakati bano munnange gurupu ya muhoozi twalabye ennaku z'omwezi ezabadde 9 Balamu Barhagare ng'agamba abayita abakunga mujje tugende tulwanirire omusajja waffe balekerawo tuyisaamu amaaso mbu bagenda mu kibayita peaceful demonstration abodde oluvuganya kye bagamba nti ffe nga tebatukkiriza kubeera nga twetwaya mu ngeri yonna kati bano bagamba tibaagala bagende mu palamenti mbuwaki palamenti eyisa olugaayo oba enyoomoola omusajja waabwe ennaku zino zonna yeebwera okubeera nga akuba abasimu gy'oŋŋanda amannyo agayiwe kakati munnange okuteeka obubaka ku mukutu ogwa Twitter obutali bwa buvunaanyizibwa bwe bwaleeta obuzibu waliwo kye bayita okukuŋŋaanya abantu n'abantu okwekuŋŋaanya amayi kati abantu basobola okwekuŋŋaanya omwomu ne beekuŋŋaanya paka lwe babwera ate waliwo okubakuŋŋaanya nga babasomba abeegindi bbaasi ejja banona n'abeegindi bbaasi ejja banona awo munnange twetaaga okubeera nga tutangaazibwamu kiki ekibaddewo beekuŋŋaanyiza oba babakuŋŋaanyiza kyekibuuzo kitulina kyokka kakati munnange eyo tetugenda kulwayo kubanga ate lunjo kya olwa wayase muganda wange bagamba nti okalyadda kakola ki kaddadda naye waliwo muganda wange keweeriira ate n'enzira yaako kwegamba neebeera ng'erabisa nnyo mukama katonda kakati munnange eyali driver ku embassy ya Rwanda munnange avuddeyo era nga yeekokkola Professor Gilbert Bukenya eyali vice president ti onono munnange yamubbira omukyala era munnange n'agezaako okukubira enduulu ne bigaana kuba omusajja yali mu ofiisi nnene naye alojja yadde byalimu akasente baamusasula siraba ate lwaki abaakomawo kubanga olire baakuwa ssente baamuwa ssente n'azikwata ate kasi tukukwata ssente zaakusingira omukati omukazi ati waalikoze otya oli Gilbert Bukenya alabika alina kye bayita laavu eyo alina laavu mu ngeri eyo Gilbert Bukenya temumuzannyisa kubanga ne bw'aba ayogera ku nsonga ezo n'abamwogerako bamutendera ddala ate ne mukyala we okusinziira ku statements ze yakola mu divorce nazo munnange zongera okulaga nti omusajja ono kituufu mahogani owa ddala era yettanirwa nnyo obutambi bungi nnyo obuli ku mutimbagano ng'ali ne ba
ali Nambiru n'abalala kwegamba okulaga nti he's a lover man ajjudde. Kakati munnange omusajja ono gwe twogerako eyali driver ku embassy ya Rwanda yaani ye Emmanuel Nyabayangu munnange Nyabayangu ono era nga muwagizi kwa General Museveni. Kakati bwati munnange agezaako kusharinga personal story ye naffe ku ngeri gye yaluzingamu oba mukyala we engeri gye yamuyita mu myaganya gy'engalo n'agenda mu mikono gy'omusajja omugundiivu era biseera ebyo yali Vice President Gilbert Bukenya Mahogany. Munnange Nyabayangu ono kugambe yalinga akolanga driver era kati essaawa eno oyinza gamba ex driver nti kuba omulimu yaguvaako era ng'akolera eyo ku embassy ya Rwanda. Kati nno goyinza okulaba biseera bya kakati muganda wange ampuliriza kyokera nga kuge nti okali adda kakola ki kaddadda 1990 gy'emyaka egyo 1990 gy'emyaka egyo nga naffe tukyali baana bato muganda wange muganda wange wayasaanyuka naye wayase yatandika ddi ati wulira nange bwe mbuuza ekibuuzo ekyekisiro kyokka ndi musiro nze atamanyi essolo ya Eva n'Adamu ati wulira bugwagwa. Kakati munnange ne bali batugamba abalya kibala apo ate waliwo musota ebintu ebyo birina amakulu mangi kuba musota kyali ki apo yali ki Mukama Katonda anti wayase ng'olwatutagaza yatagaza dda abantu kuviira ddala eri nga onyumya 1990 ensi yakamalawo emyaka emeka. Kakati munnange omusajja ono atugamba Nyabayangu atugamba nti Bukenya bw'atyo munnange yatekinga advantage ku mukyala we ayitibwa Margaret Kabasinguzi. Kakati nti byajja bitya bino nti omukyala ono munnange ng'atuuka bamuwa omulimu 1996 mu kalulu ako 1996. Kati Professor Gilbert Bukenya yali yeesimbyewo Busiro North nga member of parliament. Kakati munnange aba ne task force kati olwo anoonya abamukolera professor agenda okulaba nga Margaret Nyabasinguzi ng'amuwa omulimu bagamba teri alumirirwa tena kigendererwa muganda wange ekintu ekyo njagala mukijjukire ntera okukibagamba wano buli kaseera naye temukiwuliriza naye muganda wange mmwe munnange Nyabayangu gwe basugulako omukazi atugamba nti Bukenya munnange yakozesa akakisa kano kakati olwo addidde Margaret Kabasinguzi mukyala wa Nyabayangu amutadde ku task force kakati olwo munnange n'afuna omukisa okubeera nga alaga skills ze eza love nga Mr. Mahogany bw'atyo munnange n'aziraga mukyala Margaret Kabasinguzi era nga ono yali maama w'abaana mu maka aga Nyabayangu. Munnange omukyala anyumirwa era okukakkana ng'ate Nyabayangu tebakyamulabawo munnange amaka gasasika bwe gatyo. Kakati Bukenya bw'atyo atuuka n'okubeera ng'azimbira omukyalo ono mansion amuzimbira amaka gali kwoleka Fort Portal. Teebereza kati kitegeeza Professor Gilbert Bukenya atuuka okuva nga e Kampala n'agivuga ye mbiseera ebyo ndoza ng'agenda na mu helicopter sente z'omusolo nga ze zikola waawo. Fort Portal mwe mulowooza ali wano kumbe wayasaanyuuka Fort Portal nga gyagenda oba nakati bwe kiri. Kakati anti munnange baga nti omukwano gunyuma guba gutandika ate gukula gumanya okuba wamu gulinga ki luyimba kali kayimba ka Samali Matovu tulimba wano mukuba kinnawolovu lugenda lukaddiwa lugera mpaka lulumanyiza amaaso nga mugambe yaliko hiiti. Kakati n'omukwano beegetu beguba munnange basobola okusigula okugyewo omusajja time n'etuuka
nga eyakusigula ate ali busy nnyo kubanga ebadde nga project ye ey'okubeera ng'asigula baka abasajja era ng'abalina wangi nnyo mu bitundu eby'enjawulo ng'era alina okugenda munnange okubeera ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa ate nga ne yingini ekoze eki eyabise nga takyali mahogani. Si byo bino ebirwadde bye birwadde ebirumba abantu pressure sukaali. By the way omusawo wali wano ku Uganda Tulaji omusawo namubawanga bonus mumugezeeko gezaako munnange jangu wano ku Uganda Tulaji nkuwe ennamba y'essimu osobola okubeera ng'oyogerezanya n'omusawo ali talented ate ng'alina obumanyirivu yabisomera ddala. Bw'oba ng'oyagala nswinswi akunnyonnyole mwa nswinswi tomumalaawo nga babajjanjaba. Kakati ebirwadde ebituuka ekiseera yingini eyabika tetumanyi oba eya Professor Bukenya ekyaliwo mahogani naye nga bweba yayabika naye asobola okunkubirako wane namba zange ziri awo emwesembye 15 endala 73 nammwe mujje abantu bagenzeyo. By the way kizaamu amaanyi okuba nti nno abantu ddala bakuwa ansa bakuwa obubaka ne baga nti mutuufu omusawo teyatuguza mineral water wabula yatuwa eddagala erya ddala. Kakati munnange Nyabayangu bw'atyo amaze kukitegeera nti no Dr. Gilbert Bukenya azimbidde omukyala ennyumba era baawukanye era munnange bano nno weewuunye Dr. Gilbert Bukenya omukyala gwasigula mu kiseera ekyo mu myaka egy'ol1990 nti kamwezi 1996 omukyala yalina abaana 6. Omukyala yalina abaana 6 oba kikyamusikiriza kubanga gwali mwaka 1996 n'abaana 6 n'agamba awo kitegeeza nti eba ki bw'aba amaakinga bulungi mu mwaka 96 munnange amusigula omukyala alina abaana 6 era okukakkana nga omukyala asuddewo abaana be omusajja Nyabayangu n'awulira bubi nnyo n'ennaku n'abaana be. In fact yagamba y'ensonga emutwala mu kkooti kati okubeera ng'akyalemeddeko kubanga nti ono yaleeta ennaku gye bali n'abaana baabwe. Kati Nyabayangu munnange bw'atyo ayogedde n'agamba nti Bukenya mbu teyakomako kutwala mukyala naye ate n'antuusaako n'obulabe bulira ejjoogo. Kakati ono Nyabayangu agamba nti Bukenya bw'atyo yatuuka okumuyita Professor Gilbert Bukenya mu biseera ekyo atuuka amuyita nti jangu oliwa jangu munnange bw'atyo agamba omusajja oba ngenda ngambye nti omukazi mumukulekedde kale muvuddeko nkusonye agenda mu ofiisi eya Gilbert Bukenya. Atuukayo Gilbert Bukenya nga munnange yakajjuzza dda yakubye dda pressure ups ate ebiseera ebyo kabali bazikubira ddala kuba General Museveni baali babeeranga bonna ate nga Professor Gilbert Bukenya yagezangako nnyo okubeera ng'akoppa General Museveni mukama we. Mwalabanga ekikofira kye yayambalanga ng'agezako kanula amaaso nga mukama we Museveni ng'agezako kunanaagira nga mukama we Museveni. In fact wano nyinza okugamba nti Professor Gilbert Bukenya yali wanabbi nnyo wa General Museveni era byonna bye yakola nga byafaanaganira ddala eya General Museveni mu biseera ebyo abamumanyi Gilbert Bukenya. Munnange ndowooza nga ne pressure ups era ndowooza nga azikuba kubanga abekasinga nga bazikuba na bombi ate baali bakyalinamu kumaanyi awo. Ba Museveni ndoza ali mu myaka gye oba nga 6 oba 7 kubanga bagamba nti yajo bali mu 9 naye kakati ndowooza yali akyakuba mukaawo obanga akuba yungaana kuba kati ennaku zino bakati aweza 3 luli yakuba 3 2 ndowooza kati zeesaza ayinza kubanga oba 2 19 awo tugenda kuziraba bw'atazidda mu kitegeeza nti tujja kakasizaawo nti emyaka gikoze eki gigenda gyeraga gikola omulimu gwagyo. Kakati munnange bwe yatuukayo Nyabayangu kati ayingira ofiisi ya Gilbert Bukenya mu kiseera ekyo. Bino byakugamba byaliwo 1996 97 eyo. Kakati munnange Gilbert Bukenya amaze okubeera ng'akajjuza bulungi alidde bulungi nnyo ekikomando kye wali n'agenda amukapika eŋŋumi mu lubuto mu lubuto n'akuba ensamba ge n'akuba ate munnange okuba ate akuddize jjukira ababodegaadi bali wali batunula ate ogenda kumuddiza otya vice president munnange ng'akuba Gilbert Bukenya bw'omulaba oyo naye nze nkupika yeemu mu lubuto kupika yemu mu lubuto tomanyiira sha ani gojoga kupika yemu. Kakati munnange Nyabayangu munnange musajja watu bamukubye eŋŋumi mu lubuto empi ku matama engolo
enkokola teke munnange nga abakuumi balaba abejje erikuuma abakungu munnange nga tebayamba batunula butunuza abakuumi adduka olwo agenda mu Catholic Church afune obuyambi naye nga waliwo ayamba local parishes tezamuyamba kakati era ensonga eno bwatyo n'agyongerayo ku poliisi olageze ku poliisi bannange Gilbert Bukenya Vice President nti yakoze eki ti munnange yansukulira omukazi bannange okay kale komawo teekawo statement ojja kudda tulabe tugenda oba n'okumugoba nti genda ku police station eri feeno si yekola ku nsonga ezo agenda kweri abakungu munnange okukkakkana ng'ate tebimulemeredde kubanga ebiseera ebyo Gilbert Bukenya yali Vice President nga buli kimu muganda wange akiwako buyiye mazzi gwe ne bwogezaako kakati musajja wattu nga amaze okubeera ng'agezaako okubeera nga yekubira endulula mu poliisi bamugamba nti fayiro yaffe ejjudde genda ku poliisi yawali agezezaako genda mu bannaddiini local parishes tezamuyamba agenda okuwulira nga bamuyita nti jangu tukuweeyo $1,15,000 kale jangu tukuweeyo $1,15,000 ndowooza nga n'abakulu b'eddiini bakiyingiddemu bagamba wange n'abakulu ba poliisi nti musajja wali badde kale tutuganye kale wayase anyoose omusajja omusinzizza amaanyi omusinzizza ensumika ate sinansumika naye sente ze zikoze ekizo ezizannyeewo kwate tumanyi naye waayo musajja ayinza okuba alina waaka oyo Gilbert Bukenya ayinza okuba alina waaka kituufu kiyinza okuba nga omwami ono nyabayangu nga Gilbert Bukenya yamusinza waaka ebyaddala kubanga omuntu omulabira ku nneeyisaaye nti okusinziira ku muliro gw'alina ku baatule aleka gwali mungi nnyo ebiseera ebyo gwali mungi muganda wange kaakati munnange bamusuubiza $1,15,000 naye agamba nti ku $15,000 baamuwako 10,000 zokka balansi tebaamumuwa kitegeeza yali akkiriza omukyala amukole ki amute kakati Bukenya essaawa eno agamba nti omwami ono agezaako okubeera nga akozesa amawulire okubeera nga asaasaanya olugambo oba awa information ku financial agreement yaabwe nti baateesa ngenda kukuwa $15,000 yamuwako 10,000 katubanje ana agaweeyo kakati nyabayangu munnange agamba nti nno omusango guno guli mu kooti gwayinza okulowooza byakusaaga omusango guli mu kooti agamba nti n'okutuusa kati omusango guno ate gumututteko sente nnyingi nnyo ate n'abaana be kwegamba bakyalina ebibuuzo bingi lwaki maama yatuleka talina nge gyabiddamu nti bansinza waaka ogamba abaana bo nti omusajja yansinza waaka bannange baana bange oyinza kukyogera otya tasobola kukyogera kuba kati n'abaana bakulu wetwogerera essaawa eno bakyalina obuyinza obubuuza maama waabwe gyali babuuze kati nga basajja bakulu ndowooza kuba kati bayisizza emyaka mu mateeka ndowooza kati naye walina kugenda kuloopa buloopi ku lwabwe buli mwana abaana bali 6 buli mwana agenda ateekeyo omusango kakati munnange Bukenya era omwami ono agamba nti nno damage gye yakozinga eri irreparable nti tesobola kwegamba kyagamba nti damage gye yakozinga obulumi bwe yabayisaamu ebibuuto tasobola kubijjanjaba ne biwona eri famire ye era omwami ono agamba nti ekintu kino agenda kusigala nga akyalwanira ddala mu nsonga eno paka lwanaafuna obwenkanya newankubadde nga munnange baamuwaayo sente ze baamuwaayo naye tebazimalayo kakati munnange embeera eno okumanya kwegamba eriko obujulizi obw'amaanyi jjukira nti mukyala Bukenya oli eyafayiringa divorce ne baawukana nti mu statement gye yakola muzimu ku nsonga ze yawa era abakyala be yawa mbu abaamufiirako okwawukana ne Bukenya ne Margaret Kabasinguzi yalimu
nga amumanyi era kitegeeza mu divorce gundi yaabwe mwali era ne mukyala Bukenya nga amumanyi nti omukyala oyo y'omu ku abo be yazimbira e Fort Portal. Kakati kino mannange ne kyongera okuba nga kireeta obukakafu obwa ddala. Naye omwami ono ekizibu kyalina awaabira Bukenya teryamuwagira kubanga bamugambye nti gw'olirira ke baakuwayo ne kasente. Kirabika Kato yavuwadde bwavuwazi. Kato yagala kuddamu musikamu sente endala. Wafuna emiliyoni 10 wazifuna n'ozikwata chapter closed. Abantu bye bamugamba. Era bamugamba wafuna kasente ate wafuna nakangi. Bamugambye nti weetaaga ssente yadde n'akamu kubanga mukyala we yali mukulu okwesalirawo n'emiliyoni ze baakuweezo baakuwaza bwereere. Nti at least wafunako ezo. Wali badde ogenda n'ezo. Tezifudde. Adda naki na lusoggo. Bwe tugendako mu kitongole ekya KCCA eno muganda wange Chaos yennyini mitawaana gyennyini bunkenke bwe nnyini okubona obufoofofo abamu baabifiirwa emirimu gyabwe era munnange HR Director Grace Akulo naye munnange entegetege zamufambye dda. Executive Director ba KCCA omupya agaanye okubeera nga munnange approvinga emisaala egya January egy'abakozi era ayagala kye bayita payroll audit. Bino nno munnange bijja bitya awuliriza kakati nti tunaatera okubeera nga tuyingira omwezi ogwokubiri mu makkati gaagwo. Abantu abakozi staff ya KCCA eri eyo mu 400 n'omusobyo era nga bano babamanyi nga ba temporary staff si bakozi abali permanent. Bano munnange tebafunanga misaala gyabwe egya January tebagifunanga omusaala tebagufunanga ogwa January. Kakati okukeerezebwa kuno kuvudde ku mazima era nga Executive Director omupya Hajat Sharifa Pozechi ono munnange ali conscious nnyo era nga amaze okubeera nga afuna okwekengera ku reports zasiba afuna entakera nti temporary staff eno abakozi bano kwegamba abatali permanent abakaseera bano munnange ebiseera ebisinga obungi era nga skimu yaabwe kwe babasasulira ebadde ng'ejja ekozesebwa okusobola okubeera nga bayingizaamu bwe twali badde tuyita ba ghost oba non-existent employees into the KCCA payroll. Nti bayingizaamu mu payroll list eyabwe bye basasula eya KCCA bayingizaamu ab'empewo era mwebali era nga munnange kino kivuddeko ssente z'omusolo okubeera nga zitokomoka mu ngeri y'obubbi. Kakati munnange abakikola abampembe abakikola jjukira nti bo babeerayo eyo mu gavumenti eya General Museveni era nga buli wamu bwe batyo bayingirawo ate ne General Museveni abamanyi naye bwegamba bwabeera abamanyi kitegeeza nti naye abeera involved kubanga singa abeera abamanyi n'akakasa nti ddala mu butuufu eggwanga lyavunda yandibadde abeera wakisa n'agamba nti abannange eggwanga linnemye naye asiba atugamba nti buli kimu kiryoke era KCCA yewamu gye yeefunyiridde nnyo era gye yateekawo okubeera ng'alemesa meeya owa opposition kubanga opposition yawamba obwa meeya mu kibuga n'aleeta KCCA n'aleeta Executive Director yasooka kweta Jennifer Musisi asobole okubeera nga afeebya oludda oluvuganya era yakyogera n'ekyogera nti meeya mbu baamulekera kuwoggana bwogganyi naye mbu already ekifo kya meeya baakisaabulula baakiwaamu amazi akatambi nakakuwako wano ku Uganda Atlagi akatambi ako nakakuwa nga Museveni yeewaana. Kakati kitegeeza nti ebiri awo byonna biri ku mutwe gwa Museveni era abimanyi butereevu kitegeeza naye ali directly involved kubanga bunafu bwe. Kakati munnange eyo nga nvuddeyo mbadde njagala ankuggyemu endowooza eri gye mutera okubeera nayo munnange ye abatamanyi anti ye abatamanyi ky'otasobola kireke kiveeko
eggwanga tebaali kusibaako. Munnange kakati olwo ekyo ne kiba nga kireeseewo obuzibu. Abamu kwegamba kitegeeza nti wansi wa City Authorities HR Directorate obunkenke buba bw'amaanyi nnyo. Awo munnange tuyingira ew'omukyala Grace Akulo, ebintu biyinza okuba nga si byangu yadde n'akamu ku sayidi ye, era obunkenke obukubagano kitegeeza nti kati already bwatandise dda okubeera nga bujja wakati wa Sharifa Bozeki nga Executive Director wa KCCA ne Grace Akulo ono nga ye HR Director. Kakati munnange omusimbe muyitirivu nnyo guno munnange guyita eyo mu skimu eyo eri well syndicated, era nga ba ghost employees bangi nnyo n'okusasula omusimbi kwegamba ogususse wesanga oli ng'afuna omusimbi mungi ku kifo kyakola omulimu gwakola ne weebuuza omusimbi ogwo afuna gwaki. Ate n'abakozi abamu kwegamba ajja n'afuna omusimbi mungi nnyo ku akawunti ye ng'alina okukomyawo ezimu afuna bufunyika si mukomyawo. Sente ezo wafunye nnyingi nnyo naye ezirala zigenda kujja nnyingi ku akawunti yo, naye miliyoni 3 zireeti, miliyoni 6 guleeti. Bwe batyo abasajja be bakola akasente. Kakati mukira mu Parliament ne Speaker Anita Among bw'ati abayambi balina abayambi bangi nnyo abakola emirimu gye, ogenda okulaba ng'oli emitwalo gya $, kwegamba nga 2 gigenze omwezi gumu kigenze ku akawunti ye, mbwagenda kola emirimu gya Speaker tetugiraba okulika ebukeedi yajazimbye ebintu bye. Kakati munnange nti paymaster oba mistress mbu ono akwata omusimbi ogusukka n'aguteeka ku akawunti yo gwe ng'omukozi, oluvannyuma n'akkubira akasimu nga bakugamba nti bw'ojjayo ssente ezo ate endala olina okubeera ng'ozikomyawo eri treasury, nga bagamba nti nno baazikuwadde mu bukyamu naye nze sizizaayo bwe ziba nga nnyingi nga ndaba nja kubeera awo nzikolera emyezi emeka. Ngenda nkale lwakiri ngamba nti bazinzibyeko akasawo bakanzibyeko mu bbanka. Munnange nenda bakali gye bandoopamu kale. Nenda wange gye bandoopamu kubamba nkitegedde tibabbi. Kakati munnange mu some cases payroll master oba mistress mbu ono nkugambye nti asobola okusasula ba pensioners ku pensions abali ku pension scheme nti n'abasasula nga emiliyoni 50 era n'abakubira amasimu nga abagenda okubeera nga bajjayo ssente ezo. Obuli muno okugamba wega ssente ezo ziyitemu mangu eza pension iragira buti nti byayitako bwezi ojjeko bwezi tozituwe nti nire ate gwona okola kimunange mizanyo gy'abali eri ogenda kuloopa kakati nga bakubira era nga oleeta ssente ezo ozikomyawo ba pensioners. Kakati munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo bw'atyo whistleblower eyabagulizaako executive director gye buvuddeko kakati bw'atyo najja hajjati okubeera nga bino byonna abitegeera era n'aba nga yeetaaga okubeera nga akontaktinga thorough search oba research eri HR Directorate staff. Kakati bw'atyo ono mukyala baamuwa omulimu December n'ayingira office 2024 era mu wiiki yesooka mu January nga ali mu kwetegereza emirimu yagwawo ekigo bwe yakitegeera nti staff okuva mu HR Directorate bano baali already bali ku misango eri police okubeera nga bannyonnyola ku buwumbi n'obuwumbi bwa ssente obubadde nga bubbibwa mu ngeri efaanaganako bw'etyo ku staff payroll wamu ne pension scheme wali ku KCCA
era nga munnange tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya Uganda buli mwaka eteekayo ssente mu kitongole kino ekya KCCA ez'okusasula abakozi ziri mu buwumbi 15 buwumbi 15 n'omusobyo. Kakati nti bagamba nti syndicate eno oba omupango guno gulimu n'abantu abakola mu finance ministry era nti beekobaana n'abo abali mu KCCA bwe batyo ne basasula ba external auditors ababalirizi era nga bagamba nti bano ebiseera ebisinga obungi babaleeta okubeera nga bayinkoyalenga ku payroll wamu ne pension scheme kubitatuukiridde. Kakati bano ba external auditors era nabo bakimanyi bulungi nnyo nti bebalina okubeera nga bataasa katoolu basaba miliyoni 2 oba n'okusobawo okusobola nga babikkirira omunyago ogwo. Era munnange bwe bati ne bakola ripooti etatuukiridde gye balina okusubmitinga eri palamenti kubanga jjukira nti balina okuteekayo ripooti eraga embalirira. Kati olwo bano basaba ba auditors external auditors ababalirizi b'ebitabo be baleesenga abacuba bamala okukitegeera nti wano akasente bwe kali kuba tulina okubimankinga. Kati olwo basaba bali nti mutuwe miliyoni 2 n'omusobyo okusobola okukola ki okubabikira, otherwise tugenda kubaabya eri parliament kati nga balina okubeera nga basasula. Kakati kitegeeza nti ba fraudsters aba payroll mu KCCA bwe batebwe beescaping okubeera nga bakwatibwako banga bamanyibwa emivuyo gyabwe era olumu n'okubeera nti kakati kudize babatutte mu kakiiko ka palamenti akakosase. Olwo ensi yonna ebeegeka amaaso tulabe emivuyo gye bakola. Essaawa zino kusase ekulemberwa chairman wa kusase ye Medard Lubega Sseggona ate PSC chairman ye Muwanga Kivumbi ntera okubatabula ate Muwanga Kivumbi ne muteeka mu kusase naye okay kitegeerekeka. Kakati committees zino zonna bannange bwezito ziba zirina okumanya ku audit era balina okutinga reports zonna. Kakati olwo bannange bano ba external auditors bwe batyo bawaayo report ze bamaze okubeera nga beeditinga audit reports ze bamaze okubeera nga beeditinga eri parliament. Abasajja bano ba payroll masters ne beescapinga batyo bo ne bayoola nga basigalira ba ghost workers gye bali nnyo. Kakati ku mulundi guno ne bikyukamu, ku mulundi guno byakyuseemu munnange HR Directorate bwe batyo nga bawaayo basubmitinga staff receipts era nga zino bazijja baali bazijja wa permanent wamu ne temporary staff payrolls nga zikwata gwebyo era nga basuubira okuba nti nno omukyalo ono agenda kubeera nga kwegamba tabitunuulira nnyo agenda kwendoosinga bwendoosinzira mugende mu maaso. Kaakati munnange olwo tuli ku misala gya January mukyala Buzeki bw'atyo n'awandiika buwandiisi ka nooti ng'ategeeza ba manager ku HR Directorate nti engeri yokka gy'agenda okubeera nga approvinga naddala contract staff eya January emisaala gyabwe alina kumala kubeera ng'afunye verification report okuva eri Internal Audit Directorate ekulirwa Canon Bwire ku KCCA. Kakati Canon Bwire naye n'abeera ng'ali mu kattu kubanga kikiriza nti akasente abaddenga naye akola ki akafuna. Kakati olwo atandika naye okutakula omutwe nti bw'atuukidde okuŋŋamba nti ayaga ripooti kitegeeza nti kakati nina nange ogikola ki nkoze ntya emirimu si myangu munnange okubba si kwangu. Kakati ennaku z'omubbi zibeeraana munnange kino kyanyinziza nnyo HR Director Grace Akulu
ono mukyala tumanyi bulungi nnyo nti asuula eri ekyebando Bahati Temple eyo ku mulirwana eyo. Akulo bannange nalabanga bamuchallenges kubanga bayingiridde obuyinza bwe. Yalina okuba n'ekigambo ekisembayo ku eri ba Payroll Masters kitegeeza Akulo naye muganda wange akasente abadde akola ki? Alya. Kaakati munnaye kino nekirabika nga kireeseewo embeera embi oba obukuubagano wakati wabuze ki ne Akulo. Ate era nga Akulo munnange abadde nga n'obukuubagano wakati wa omukyala gwe tumanyi obulungi ennyo Dorothy Kisaka Executive Director bwe bagobye okukusa ne Frank Rusa Nyakaana Kisaka ne Frank Rusa Nyakaana tebabadde mu mbeera nnungi ne Akulo. Lwaki? Kitegeeza nti era wabaddewo embeera efaanaganako bwetyo, temujja kulya mwekka, tukimanyi emivuyo gye mukola anti ssente. Kakati munnange era embeera eno okusinziira ku biriwo nga bino biraga nti Finance Ministry obukulembeze bwayo wamu n'obwa KCCA ebyo byonna byetaaga okubeera nga bitunulwamu nnyo okusinziira ku bwino oyo. Kaakati munnange essaawa eno babboosi wali mu KCCA HR Directorate essaawa eno munnange bwe batyo bali mu kubala bibalo bagamba ba external auditor nti bano bayinza okututaasa nga bwe kibadde nga bulijjo, kubanga bano batugamba nti bamanagers bano okuva mu HR Directorate essaawa eno nti poliisi eri mu kubanoonyerezaako. Grace Akulo ono munnange nga tumaze okitegeera nti ebintu bino byambuzitobako dda, munnange HR Director Grace Akulo ono yatuuka n'okulabula aba officers mu staff bamanagers n'abagamba nti bannange singa ebintu bitabuka buli majja kwitika omusaalaba gwe ajja kwitika omusaalaba gwe nze sijja kubeerawo. Ate ba external auditors abali badde bayambako kubeera nga bakavaringa up mu mivuyo egyo, ate nabo munnange kigambibwa okuba nti nga bamaze okubeera nga bakitegeera basabye omusimbi muyitirivu nnyo okubeera nga munnange bakwasaganya ensonga. Omukyalo ono gwe twogerako Executive Director owa KCCA bagamba nti naye si mwangu nti ku mulimu atuuka saa 12 ez'okumakya ate avaako ssaawa 3 ez'ekiro. Era munnange ono nti n'abakozi bano abali temporary nabo kwegamba ayagala bave wata yagamba nti nno oyinza okwesanga nga embeera gye babasasuliramu nzibu nnyo, nti omusimbi guba mungi nnyo, waliwo obubbi bungi nnyo, nti asembayo essente entono afuna $2,000,000 abalala bafuna 15, abalala bafuna 15. Era n'agamba nti munnange nti kino okubeera nga kikomezebwa tetumanyi bulungi nnyo mbeera bwegenda kuba, naye nga bwe bityo bibiri munnange mu kitongole kino ekya KCCA ffe tukubuulirako obubuulizi busamambiro kubeera nga tukubbirako, naye eby'omunda ennyo bwe tutyo twongera okubeera nga tubifuna mpola mpola. Twali badde tukoma wano naye ndowooza ne Nawangwe tumugirewo ddala, Makerere Vice Chancellor Nawangwe ono munnange yazze n'asharinga academic documents ze oluvannyuma lw'abantu okubeera nga bagamba nti abadde talina bipapula bimala. Omwami ono Professor Barnabas Nawangwe Vice Chancellor wa Makerere University bw'atyo nga benkutegeezezza nti munnange aleese empapula neza primary n'azireeta era munnange abantu bwe batyo ne bataka okubeera surprised nti omusajja munnange ng'ate alinamu. Kakati abo nga bebebuuza nti kibadde tekyetaagisa, Professor Nawangwa munnange alaze nti yali top student wano mu Uganda 1969 primary leaving examinations ye yabeetikka bonna, era alina PhD mu architecture from
Kyiv Institute of Civil Engineering 1989 lwe yagifuna. Okitegedde PhD Kyiv twogera ku Ukraine gye yagifunira. Kakati munnange okubeera nga omwami ono wabadde okwemulugunya nti ddala ali qualified ngeri gyakolamu ebintu bye kubanga tubagamba abikola mu ngeri ya kibogwe ate era n'omutindo ogw'ebyenjigiriza makeere gugudde nnyo. Munnange alaze ebintu bingi nnyo bisobola kubeera nga nkuyitiramu wano empapula azitaddeyo ku mutimbagano gonna era abantu ne babeera nga beewuunya nga bagamba nti munnange buli musomesa yenna wano e Uganda bamuyita profesa ate buli makanika bamuyita engineer ne nansi bamuyita dokita. Kakati gwe naawe okubeera profesa tekikufuula wa kitalo nnyo okubeera ng'omanyi engeri gye baddukanyamu ebintu anti bannayuganda bawa level era bwe bati bamugambye nti alina okusooka okwebuuza lwaki omutindo gugudde bw'abanga ddala empapula aziraze nga bwe ziri ate kyongera okubeera challenging n'ebibuuzo okubeera nga bimwolekezebwa kakati ate lwaki akola ebintu mu ngeri y'ekibogwe. Muganda wange kale sigenda kubeera nga nsukkawo wano muganda wange era tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large akuume.